Tuliko eno Namayumba bannaye tugenze kuziika Kabuye Saidi. Mbadde mbasaba abambi abali mu kutambula mutambule bulungi, muvuge bulungi, mutuuke tusobole okwerekera muganda waffe, ate n'abali e Mulago Mukama abagumye. Sofa management ya Ndugayo yatuuse dda, ndowooza bbamu omulaba. N'abantu bangi bwe bali, tulinze essaawa yokka tulabe nga tugalamiza muganda waffe bulungi mu nnyumba ye ey'olubeerera. N'abasobola mugendeeko e Mulago balaga fire balina ka emergency ke beetaagisaayo. Abali mu ddwaliro balina kye beetaagisaayo kaawo. Kati babadde batukubira ate ffe twazze dda mu kyalo okuziika. Kati n'olw'ensonga eyo tulabe nga tukwasaganya tutaase obulamu bwabwe bambi. Eva Boosi, Kubira Mukulu, Madamu Sandra Owapuneti, tulabe nga tukwasaganya embeera eno. Ne buli omu gwe kikwatako bambi. Ya bannayuganda mwenna, ndi wano wetugenda okugalamiza Kabuye Saidi, naye ono ye mwana omu ku be nnaakalabako n'omulala wuyo bamuleeta. Waliwo n'omukulu, ono ye mwana wa Kabuye owokubiri, n'owokusatu bamuleeta omuto, naye ng'omukulu waali bagenda baleeta, mugenda kuba mubalaba. Mwenna musitukiremu, omwana abadde akubira solo bayimbi, wadde abadde nti bo si bayimbi tibanakola amanya, babadde bakubira ffe. Musituke tuyimukiremu tuyambe abaana bano, tusigale nga tubalabirira kuba Kabuye awummudde. Gwafunye akatambi kano kabunye eggwanga, bano abaana tebalina musango. Twetaaga okubayamba. Kaakati buli ali ku katambi kano, abaana bano boolaba abasatu be ba Kabuye Saidi. Kabuye Saidi bwe twogerako abadde mukubi wa solo, omwana oyo Kabuye yakulira mikono gya kafeero, yamudigiriza ebintu by'endongo eno. Kabuye Saidi yafudde nga ndi naye Mulago ku ssaawa emu ey'okumakya oluvannyuma lwa Red Grace okukutuka. Red Grace yafa ssaawa 11 ez'ekiro. Naye kati bano be baana, kino kye kito, kino kye kidda ku ono ye mukulu. So nsaba buli ali eyo manya nti Kabuye waavudde, abaana beetaaga obuyambi. Abayimbi musitukiremu, abawagizi baffe musitukiremu, gavumenti musitukiremu, mwenna buli muntu gwe kikwatako tuyambe abaana bano. Wentudde wano we bagenda okugalamiza Kabuye Saidi we waabwe we bagenda omugalamiza. Tuli eno bayitayo Kyanuuna nga wakava wali we bayita Namayumba. Tutuuseyo n'abalala bakyajja, naye mutambuze akatambi ako. Musajja abadde musajja, abaana be babasigaddewo. Naye tusebe Mukama amumuze mirembe, ate naffe atuwe obubaka obulambulufu okumanya n'okutegeera obuwangaazi tusobole okuyamba abaana. Bwentyo nga bwe ndi bamuyana ne bajjajja bongere otusaggulira, fune obuuma ate tusobole okuweerera bano n'okubalabirira. Nga bwe kiri nti mbadde mbategeeza wali famire y'omugenzi Kabuye, ono y'omu ku bannamwandu n'ono be bakyala be baalese. Olaba akutte bedroom. Omwana ono omutono ono naye bali abato abaddiŋŋanako ba mukyalo ono omukulu ye wa mukyalo ono. Kikyenkola kano akatambi njala katuuke ku buli muyimbi na buli Munnayuganda yenna nti Kabuye waavudde baba ebyetaago tebivaawo, buli omu asigala akyalina ebyetaago. Famire eyamba, naye naffe tulina okukwataganira awamu nabo tube nga tusobola okubayambako. Abaana baba basoma, abaana bali abanywa, kati abadde empagi abaavuddewo. So njagadde mulabe abantu bano mutegeere nti musajja abadde n'obuvunaanyizibwa. Ababadde bamulaba mu ddwaliro balowooza kavubuka mwana era sayizi, naye adde musajja alina obuvunaanyizibwa. Kyova olaba nti famire yeeno abadde alabirira abakyala babiri, abaana. So noono omukulu kati bano ono asoma, n'omuto wuno alabika naye yatandise, kiri kito bimanyi ebyendabirira. So buli gwe katuukako yenna oba oli muyimbi oba komediyani oba muwagizi, tegeera nti tusaba obuyambi bwammwe tuyita ku mikutu egyo. Essimu eyo esindika ebintu ebyo, essimu yange neya manager, ate era ngenda kukwatagana n'abamu ku bafamire era nabadde nabo eggulo, tulabe engeri gye tusobola okuba nga tuyambangamu abantu bano. Mbaagala nnyo, mwebale okutuwagira, ate mwebale okufolowinga, mwebale okudduukirira n'abagenzi Mukama abawummuze ekisa. Omulala ali awo, manager owokubiri boyo oyo ye manager wange. Manager nno namuleka mu kkubo, nabakuba mu mmotoka
simanyi batuuka bateeka nenteekamu abalwadde naye Saidi we yasseewo nengenda nendaba ate abalala nze gwe basaba ssente nze gwe bapima eddagala nze ate yasitula bagamba ono mulongoosi ate yeyonodedde ate jangu kwono nebinsobako mpaka we bwakedde natuuseyo saa 9 ne bwakedde situddeeko wansi ate era navuddeyo essaawa nga zanaddemu ende ez'olweggulo nga sikyasobola kuyimirira naye ekyatuyambye nti nabadde ndi awo famire nejja neŋŋamba fe baganda ba Saidi nembagamba katukwatagane era nabadde nabo mu kukola prosesi ya reference okujja maiti nembayambako ate nga bwe ndi mu kuyamba kuba lyabali ku Grace mama Grace naye yatuusawo nga fe tulina omukkakkanya naye tusaba Katonda abagumye n'omugenzi amuwummuze mirembe ate tusabire n'abali mu malwaliro ate nenkubiriza nammwe Abannayuganda oba mmwe buli muntu yenna wooli osanga nga accident leka kugamba nti abange nabalese waka sala amagezi oyimirire abangi mukozesa nnyo olulimi olw'okutya poliisi ate nga poliisi yajja kuyamba bantu okutta nze nabagambye nti nze ndugga abantu balwadde baabo kati mungo bankoleki tebaŋŋamba genda so senga natidde nange nandibaleseeyo senga nange nayiseewo buyisi nandituuseyo nga nze nenenya nga bafudde bantu bange naye twebaza abatuyambyeko mu kuwerekera